ate bodda ku side ya Ssebujja agezaako okubikira ng'omusajja ategeera akuziddwa ng'omusajja ategeera tayogera bingi ku mukazi we era bagamba bannange ebyamaka gange mubiri mukazi wange tuli wamu oba kitegeera toyogerayo bibi naye omusajja yenna atategeera singa Ssebujja atategeera nga teyakuzibwa mu bazadde bana basajja betusanga ava wadde ku basajja credit yandibadde atwasamira ze kwita kwasama yali atambuza bitansi mali yakwa mirembe yazijjanga wakyagamba yali azijja mu business nakira tukkiriza tugaane nava love yaliwo wali obaddeko mu love nkwata akakadde nekawa prince I know. So love yali ebaddewo love ebeeranga togamba kisoboka kukompensate gojjage ogenda kunca yabali eyo atakakadde nekakuwa nzera kuba nze saga akwogera nnyo if you really love someone ate nga mwagala mukulaakulane mukole ekigenda omuntu ayagala omuntu you can do anything utawo lwa mirembe ne ow'ebitanda n'ow'amasuuka bannange tusaba abantu abamu tuve mu nsonga zino abasinga abamu si bafumbo abali mu kubuulirira abali mu kwawuka bana ekinumanyi okwawukanya kapo bwezityo ate nto bonna baana bato mwenna bali mu nsonga zino muli bakadama mwagenda ku kyeyo mwadi bamulinga maama nze babuulire ebisinzo lwaki oteeka ennyingi otali mu bufumbo odde ku kapo yawukanye lwaki oba oyawukanye abantu tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha nava namasuba naye mwasibye mutya buli mutya transparent muli bulungi nnyo ate nga banaye mbebaza mwebala okutulaba ate buli omutulaba Life Experience nga tutudde tuba tulina ekipya kye tubaleetedde ate nga temwerabira tukolera ano kusiba banka ekifo kiri ku Sama Road gono munnange osobola okujja n'otulawo n'okiringa kafo kalungi boze motoka bayina ebyokulya n'ebyokunywa mande ebeera buy one get one eyo no gyenjogerako ebaza gono munnange nkugamba jangu obawagire ate singo ndi munnyo ate tewaze eri madaga noteka mbavu lonchi yaddi mukwano buli kimu kyakyuse tebagambye bikolwa mukama buli kimu kyakyuse ndabanga obukowe Ebina. Ego biri abiri mukaga agenda kuta. Leo ziseteze motoka waziryamu bazitwala mu abasajja. Nkwano bage anytime. Buza ku bantu. Atake wafunye mu Canada tunakusobola. Bane musalo mugambo. Bana yabalabira fa Life Experience Uganda. Yes. Mwebale nnyo kubanga mutulaba yonna gy'osinziridde abali ebweru w'eggwanga. Betuta aba diaspora. Yeah. Tuyina abantu baffe abawano bannaye Uganda. Abatwagala. Bannaye batusange ne Josh tubalaba bannange tubalaba tulinako ekikyalo ekiddugavu ekyo ekinyira ki black I know. Netubagamba mu mwesirikire. Kiri gumi kyo kirina omutima naye oli omulala nenga ali awo alina akatima k'enkoko muleka masanyalaze agajja kwekyo kale nokutuusa banaye soka twebazeeko akasuso ajatinamyalo tulina okwebaza ajatinamyalo buli lunaku Josh tulina okwebaza kino yabadde live yabadde kuyamba abamuyingira babadde ku live eno gayani tulida yabadde kuyiye ku simu ye naye waloga yabakyaziza bwe yali agenda osiba yani yes gye babaddeko nayisaamu ko abantu abamuyingira mulimu gw'eggaali naye ate nga mutu era yabagambye n'ekirala buli kyakola kikolera mu kamera talina kyakola okamera kubanga bajja mutemako omugamba bannayuganda muli bazibu naye nga omumbejja Diana kanakulya ssebo w'ekibuga mba ntuuse wadde ennaku zino liyamu oba ngendera ku lusozi ki jakuba bulungi omwaka wekubye ekigomo nga natula kuseti wawetwesi nebakwaga bonna omwaka guno liyamu bwekugwako nga sivuga email jakuba sinze kanako naye kulikayo kambeere nga alindako Ajat aina akantu keyogedde jjo aina video in fact yeje wataddeyo tulida yataddeyo yagambye nze tebanaaza reza banaaza lusozi solia oba munkuba bigo oba munkutula magulu banaaza lusozi
olweza buli omu balumu nze banaza lusozi banaza egamba muwala mpola mpalampa mpola nsuula mpola kwegamba Uncle Josh. Kale, ladies and gentlemen, thank you so much for watching, subscribing, streaming, commenting, and liking. The more you do that, the more you give us courage to be here. So you know what it is, Team Life Experience. My name is Josh MC, the only amplified king around town Kampala, and of course we're here to give you what is going on there in your country. Atenga wiki eno yennyini olunaku lwabadde lwaggulu federation eyo wabaddeyo party okuva corporate we yafuluma bategeseeyo kaakabaga ng'abayimbi emabegako awo tubadde mu bya politics linaloozi ng'ali saidi bigayi ng'ali saidi eri naye munnange corporate yagasa abayimbi yabagase naye Josh njagala kino ekintu simanyi lwaki kibeerawo mu bulamu bw'ensi temulaba nti tutandise life experience bwetu abagenda okugiryamu balala. What do I mean? Omusajja radio ne Magombe gyali mwenna mukimanyi nti yarwanirira corporate law. Abantu right now abali out there abadya era ababossinga bali ku maanyi g'omusajja okitegera ate n'ekirala mwami Eddie Kenzo buli kyokola wadde ekikonde kyaliwo omwami oyo twandibadde oba tumuyiyizaayo nakijjukizo ku federation awo ne bamubumbirawo bafeesi ye nga bolaba kano akasajja kuba yagalaga nnyo okwambala bwati otegera kwegamba ne like they had even to make a portrait. Yeah, on Nako Radio to record a statue. No, they can do even a portrait photo. No, but portraits are everywhere, but statues is not easy to find. Okay, a statue. Thank you, Uncle Josh. And they really the bagira geri abantu nga ku Nako Rebaba appreciation. To appreciate him. Najali abera ki? Abera nagamba nti bannange. Abantu bano baagabya kali kumite. By the way, if radio was still alive, I think you would deserve to be a president of artists. Yes. Because first and foremost, like he was just true himself. Yeah. Okay. Exactly. So he would come and listen to everybody. However, even Kenzo Achikola, you know how it is and all that, but still, radio. Engumi yatabuka ne Uncle Sandy from UPRS. It was because of copyright. But good of the days, abayimbi bali tebannaba kutegeera what copyright is. Yeah. Okay. So that's why balabanga ekintu bakola ki balabanga radio alese ekintu. I think Sandy agezaako okwagala okuki like bypassing it. Namga mulya sedeza UPRS is the one to recognize our music. Mulia sedeza febuli na fetufunira muwa. You understand? So that's when HHD echaja, but of course radio, believe me or not, zibula abantu amasa. Yes. So mwami Eddie Kenzo bakyerabiddemu ekyo wadde watemye ensingo neweerabira nti omwami oyo naye ekyo gye bajaganyiriza copyright bagenda kifunamu waliwo abakyakiwakanya nga bo bagamba naye eryaddala balina okusomesa abantu eryaddala Dana, I'm not putting Uganda down. Yeah. Okay? But copyright here Uganda is a copyright, of which I don't know why is it now becoming a big deal. In that Uganda artists, Ugandan artists, right now, I don't think they are going to benefit from that thing because they don't know what a copyright law means. Because listen, have you seen in international countries, have you seen Jay-Z coming out complaining for the circle? No. Have you seen Rihanna coming out complaining for the circle? Why do artists here have circles? Our country
is a developing country. Omuntu n'okufulumya oluyimba alina okwebuuza ku Josh amuwoleyo bakakadde agende mu studio akola oluyimba okitegeera. So they need that money. Yes, they need that money, but where is the government? You've actually the good thing, you know, Otambuddeko. You understand? You know what it means. Thank you. So I'm saying in those developed countries, I've never seen a sinabangayo bayimbi muno bayina sako bageze corporate is there. Bekute bageze omukulembeze w'eggwanga bamugee twagala sente. Anti Josh sokolindeko Josh tayagala kwogera mazima. Wano tuli baavu tuli banaku. Omuntu okukola video just oba audio emitwalo 3 oba anagamubula okitegeera. Omwana yagambe wadde otugenda okujja mu maaso awo kyemukono. Omwana yazze mu comment section n'agamba emiliyoni emu wano nze ewange nze nga recording olimba tekola ddene. So copyright the copyright kyenayagalidde ku kintu ekyo ntino now we are united ntino people who are crossed from amanyi music bagera ne bamupoliticizing ne bamuteka mu politics. You understand that tulina two camps. Tulina camp ya yellow ne tulina ne camp ya red, but at the end of that day I saw each and everybody like they came together and now it is a united world. And I'm glad that you Wuma came out joining a federation because trust me, in the house you can't there are like you can't two fathers in the house. Always waberawo omuntu. Now Chibali bagezako creating between Wuma and federation. Like federation is doing their stuff and Wuma is doing also their stuff. Now abayimbi nga bekutudemu, you understand? So at the end of it is it was a nice thing. By uniting. Now let's hope for the best. Ntisenga Kenzo right now you're president of federation. Now what is Cindy's position? Because Cindy you're president of Wuma, Kenzo you're president of federation, but these are all recording artists. Now I don't know how they are going to make it. I don't know how they are going to do it. Obanga on a presidency, no presidency, and of course, how is it going to come out like? But unlining same level. Oshegera. Nenge cha copyright. Temusoka kisanyukiramu. Because ekintu kinene. And now batandise kati okuvayo gamba Kenzo siye yakireta Hildaman yakireta. Era ze Hildaman era gwe mwade mwino okupraising kiri nti alina kyaleseewo ati mbo Hildaman yakireta mu parliament. Okay? Yeah. And it's okay because you are honorable. Yeah. None of those guys are batula mu parliament. Yeah. You understand? So ekyo tekimufula ntino ye proprietor w'eki ekintu okyegedde. But of course nalabye abayimbi abembadde ndudde okulabako nga simanyi babalagawa the likes of Big Eye budize ndudde omulaba. Big Eye alina n'oluyimba bali ku obi wono gwe bavulwa alina oluyimba olubaluyita bati si mutima gwanfu byenkukubye mpeta yakalufulumya mbaddewa. No, but that is my opinion. I've taken long without seeing him. Ina Korea yasoma ne Big Eye. Wange bulungi nnyo. Nano omulala ya comment ze nagamba nze nakulira Kazo ne Liam. Ngamba abantu Kazo kyalo kyange era ne Josh namugamba. Onakulira uje nawangalire plan. So copyright mukulikeyo mu Kabaga. You celebrated basanyuse okuba nti noba twalina wano omuyimbi twalina wano upcoming artist natugamba yetalaba wagenda kufunira kati awo Liam kati awo Eddie Kenzo yalina kirwana ekyo president w'abayimbi nga Eddie Kenzo he has to take all the audacity to teach those artists how they are going to benefit and from copyright. Kimanyi bu Josh tebakimanyi nagona nalabe bakyaziza naye nga byanyonnyola tabitegeera lwakubanga omukulu yayo kyamukaawo n'agamba buno neighboring
Saategeera kiki yali neighboring rights mbadde manyi ze zino countries tuli okumpi saabitegeera awo naye nga tukyali ku corporate waliwo era gundi sako gye bagulawo emukono omukyala Amelia Nambala yagulawo sako y'emukono ku bayimbi b'emukono kati neebuuza era neebuuza ekibuuzo nalabye vidiyo eno Amelia Nambala muyimbi wa mukono okugulawo sako yeeri no Amelia vice president wa Kenzo si wa Kenzo akulira abayimbi b'emukono Bruno bamwagala mulabako ate ye bamugoba kati we Bruno K kati kwe kuleeta Amelia akulanga vice president nekiri abantu kye batategeera mu sako sente ezo bazireeta ziyambeko siza muntu kinoomu nti bazikuwadde ogende weeyagale just kuyambako in your music career bwofunamu you return the money but kino ngenda kinenyeza bonna abategeka sako ezo first educate those people before you bring the money Amelia was insulted by the way very insulted sorry mama was so bad they are so much insulted in mukono omuyimbi omu bwe yagambye mbuze nyimbidde bango mpaka kadde ntunda binyeebwa ate naffe bannayuganda bamwetaani erinnya yali mu Dream Empire eyali manager wa Mary Potter Redeem naye ate ssebo gwe yakoze ekyo maki ogenda noonya Amelia either olwadde either ofunye obuzibu baakulira sako za nze manyi kyo kyamukozesesa ekyo that guy him like besides music he has some money I understand but money doesn't lead you to disrespect yes people. You know what happens you know what happens like okay let's take it in this perception I have like 10 million with me right now you understand yeah if you come and give me 1 million yeah if my IQ does not understand to the level of maturity people I'll bully that money nja kubagamba bakutwalako wali otudde no kuleft no let me tell you something oyo guy kyeyakoze I'm not supporting him you know what he did was right because Amelia she's a prominent woman she's an understanding woman and of course alina dignity ye now bweba yavuddeyo najja deep down gwenga gwe naye yamubuuziza namugamba yagala tukuwe sente mmeka anti listen namugamba deep down nga gwe walibadde omuzze nomugamba you know what no like this money I mean this is gonna you understand but nze manyi basi nayo we yavudde all the issues coming from Bruno K. What's the problem? Now, Bruno K, he takes himself to be a Mukono person. Okay? Yet he is a Mukono person, true. But Yavayo. Okay? Exactly. Wavayo, he did not go back. Okuyambako ku generation chi. That's a point. But he's the one whereby bakola circles. Even when Eddie Kenzo was handling over the 110 million, yazuwa Bruno. Omwami oyo teyerabira waje yava. Bwemba ndi mummwe bwenti. President mukama yinzo kikola nampi. Sisobola kwerabira naava obachi. Kuliriza omuntu atalina mutima gwagaliza yali asirikira gyali ezo sente yali asobola ziri ate ngazisabye akatiko kaali katudde yatasazirya babalonda yeta mukono najjanga Bruno K Greta Luwero yali bamuyitali Greta Masaka bonna zonna goli wezi nze what I would suggest those guys in Mukono bambi like I know you muyina obulumi bungi nnyo muyina obulumi yeah I know because according to the videos you guys are doing muyina obulumi bungi nnyo but amaanyi tegalya you understand amaanyi tegalya put your ass down muje okay mukwaragane ne either Bruno good thing gundi yazao Amelia so you would have sat her down ne mumubulira all the issues okay yali badde asobola okubeera nti nasobola zikola ki
ozihandolinga n'ababulira what is the way forward. But we mudda ku social media ne mutandika okuba buli muntu ne muvuma ne mukola ki temugenda kubiyambibwa. Naye ate awo nzira ku saidi ya Daana saka eyo baagikola naye bandisoose somesa abantu. Anti okusomesako kuyina okubaawo. Kuyina okubaawo naye because kati nze kyendaba ekireeta obuzibu mu bino ebintu. Abantu tebategeera how that money is coming out and how is it to be used. Kuba omanyi nti no batuwa ssente mu ssako bagenda kukwata million 2 baziwe Asha. Okay? Asha agende yeyamala ebizibu bye. Okategedde. Kyova abantu senga baali baba educatinze how those circles are operating. Yes. Trust me, baabadde bebeegayira n'abeegayiriza abantu naye mujjese tebaazirese. Mujjese tebaazirese. Because they taught them about how circles is operating. But now the issue is babawulira nti babatadde 5 billion. Buli omu agamba nina ettaka lyange hayi ennyumba yange yeekundi kati mwezi wa Kenzo njagala ssente. Yes, crap. Ozani yangamba nnyonnyola nnyo. Kale. Nnyonnyola nnyo is uneducated. Kunnyonnyola ssente za sako akabwozifuna. Prince okyalina ku nsonga y'abemukono? Abemukono balina kukakkana. Bekkakkanya. Balina kwekkakkanya. Kuba bokka bokka si be bawadde obukadde 110. Bawadde Greater Masaka, Greater Luweero, Greater Mukono, bangi Greater Mbalala, Western na ssente zaagenze. Naye era lwaki abemukono be baavuddeyo? Kiba kiraga ekifaananyi. Disorganization. Kiba kiraga tebali organized mu kintu kyabwe. Ate essaawa zino President Museveni alinga kayinja yakasuula mu busuuzi alabe munaabeera mutya muli organized ate bintu waliwo ekinene ekikola ki era bwe twaliyo twalina ono ku federation omukulu CEO wa federation yatugamba waliwo ekinene ekikola ki wano tuli mu ntandikwa balabe we tukirwanize tutya kuba already federation mpya osegedde ekyali mpya eringa bulaba wume baddekoze eki eriddewo so kati bakyagezaako kuzimba kintu bwe tunaleeta ebintu bwe bityo tubeera tuleeta ekifaananyi ekiki kati bwe kinajja ekisingako awo tugenda kwetema bwekinajja ekisinga bagambe Amerian number aleese akawumbi kamu n'ekitundu tebagenda mulumba mutemera mu ofiisi obukadde 110 bwe yatutte batulaze balwanye bayombye bakoze bitya so bebuulirire soke tuyinde tulabe ekintu kitambula tutya ebintu bino biraba waliwo omwami enwaterugambe ensi tetugiteekako maanyi ensi tetugiteekako maanyi tetwemazaamu ebintu babikwata empola ebintu bitwalire mu steps omanyi kati wekituuse Amerian number ali mu office nze nga nze werangudi yatugambye ayimbidde ki ebbanga musajja wa amaanyi ate ekirungi alinamuko ki kutooke agende mu office ayogere n'oli ayogere naye ng'abantu abaki kwera n'Amerian number era naye muntu ategeere aye ajja kuwuliriza naye ekyokuvaayo n'obuulinga Ameria mu bantu muzeeyo obusente bwammwe mpa miliyoni emuntu ndabinyeebwa that was not right bro. So bebuulirire nze simulinaako buzibu omuyimbi kuba muyimbi wa ggwanga nze sala nnyo okuteeka muntu wansi kuba abayimbi abambi babonaabona nnyo okutuukako level abatuuse bamutegeere embu gyali naye yeebuulirire osegedde omuntu bw'ava mu ofiisi n'asituka gye yabadde atudde mu federation Edi Samusuza Edi Kenzo yabatumye n'abagamba bannange abakiikirira eno muntuusize obubaka buno nammwe abagenda okukiikirira eno muntuusize obubaka buno tajja kuba Kenzo yajja okusituka kutambula n'azituusa ddi wonna osegedde naye bw'anaabanga abasindikidde omuntu ne mumubbulinga bwe muti eri ye nga yaba naye aba aggwamu ki amaanyi naye nga bonna kye balina okukola at the end of the day bonna bikkakkanye bakkirize Kenzo ye president waabwe federation weeri kuyamba era ndi musanyufu nnyo Joshua kubanga ne wuma naye tubeere n'ekintu nga kiri ne kakati abamu beesikire no kyekirayogera ku badijje bali obutafuna baali beekuumidde eri ng'ekituufu twetaaga unit osegedde badijje bali ekyabalemesa okufuna kubanga tetuli organized bagamba tuli eri muwuma ate aba federation simanyapo tetubategeera so at the end of the day kati federation president jamanyi mwebirala byonna president Museveni amanyi federation
kati mwabayo bonna abali simanyi wa simanyi eno abakola busako bwammwe mugende ewa mu lusuuza wa federation yatubulira amazima n'atugamba ekintu tukizimba buzimbi kati balingire wa president bamulaga bali mu kukizimba waba omusajja omu avuddeyo n'akuba Kenzo birabyawo naye muganda wange kankugamba ekintu kimu nti buli kintu kirina time yakyo yagambye Kenzo was far better ng'akyali ku international level ng'era agenda n'akuba ebisaawe e Colombia n'agenda wa n'agenda lwakuba mbuno kati yafuna sente ez'obwerere asabiriza bro kulete kuba kusabiriza alwanirira bantu exactly and a good leader should fight for others bana mwagala yagenda ma akokenza atunye tuba tukyali awo is it last week or this week ebyaba promoter this week nabo balina obukuubagano nga bo babadde bakyusa bukulembeze mu abasinga okumanya kuba gwe promota bwe tulinawo oli promota bakugamba oyigira mu kibiina kya Nobert by the yabune office sina budde ndi bize kubanga ezo meeting zaabwe zitaggwa ezo temuli sente buli saawa tukwetagana tujja genda wali nga kyenge katulinde bamalozifu nati mulina okuluka ekintu olya omanyi ekintu ekijja nga kikyo kiba kikyo era Nobert wanakwatibwa siganga nti no Josh tumuwe ojja kumpa but you can't see me going there kneeling down for Nobert. So wabaddewo olutalo awo lwe nalabye ku social media nendabako ne Uncle Abitex na yazze natalina kyeyayogedde olwokuba yagira akasente nze according to my understanding the promoters beekubaganya kati nabo balinamu ebiwayi beyawula. Yes. This is what we are talking about. Yes. Nti united kemaji obumu. Exactly. Yes. Nti we have promoters all over the country. Now by no grading promoters, like they have to grade the promoters. How? You're not going to be organizing a show on Silverback. Yeah? Silverback, if it accommodates like a number of people, it could accommodate like about 300 people. Yeah. You understand? If not that, like about 200 people. So you don't have the audacity to come out and you start yapping, complaining about you being a promoter. You're a host. Okay? So the promoters that we're talking about, those promoters who organize big shows. Ntegedeyo show omuntu omu gye yatugamba mbu akeera mu show oshegera ntino webavaayo ntino ne bagamba promoter webagamba nti no Abitex yategese cricket oval oba Wankulukuku. How many people is he employing? How many people are going to be in the show? Okay? So ekirese ebizibu mu ba promoters nti n'omuntu ategeka show mu bbaala yeyita promoter. Hosti omuntu ategeka show mu bbaala naba promoter. Promoter listen, promoter ye kati let me give you a promoter. Promoter ye muntu agenda ku venue. Let's give an example that cricket oval. You paid 25 million. Yes. Do you know how many people are going to eat on that money? Okay? Now from there, that is a venue. You go, you pay security. Okay? From security, you have to pay KCCA. You have to put up banners. You're creating job opportunities for people. You understand? Now, for the bar like here, Silverback, you could go, Mr. Gilbert can give you a venue for free. Yeah. You understand? You come here, what you're going to do is to sell his beers. That's it. How many people have you employed? Oshegede, how many people have you employed? Now, let's not argue about everybody coming out or quit a promoter. The promoter. You go to the hotel, you organize a show, you call yourself a promoter. Kati, wherever no promoters. Actually, now the promoters that I know, that I call that promoters. First, Abitex is a promoter. Yes. Yeah. Badjo is a promoter. Yes. Barunywa is a promoter. Yes. Nobert Events is a promoter. Yes. Okay? If you don't hear your name on this list, just know you're not a promoter. You're a host of the bar. Yes. No, guy. I'm telling you,
big events. Big events. Yes. She's a promoter. Yeah. Okay? Oshegedde. Then you ono guy ono Luba. Okay? Is a promoter. Okay? Now, those are the promoters that we are talking about. Omuntu atula wansi Gwoba otegeka kashoko mu bbaala tuyita promoter. Gamba siri promoter. No, tuyita promoter. Indako nawe tukulabe nti no gundi yategese show cricket over radio. Opportunities ku bantu nti abatunda emberenge, abatunda chapati, ababoda, abasimanyi biki, abamazzi, abaki. Those are the ones we are talking about. Those are the promoters. Yeah. Negoze ku Silverback otaddewo they have something that they are promoting. Otaddewo show gitaddewo naye nga Silverback management yegera okusasula babawusa baayo, yegera okusasula lindako Prince, yegera okusasula babawusa baayo, yegera okusasula ba DJ baayo. You're not a promoter, you're a host. Right. And she's mu Luganda host. Oli mukyaza bukyaza. Sikimanyi mu Luganda but akitegedde mu Linda koko bwe nali nkyakola music shop TVN nayinanga abavubuka abajjanga nakuleetera oluyimba kangereze ku muganda wange Lutalo agamba nze ndi promoter wa Lutalo abo sebo tubatadde kati those are not also promoters. Okay? Yeah. Kati abo like those are marketeers. Somebody who brings in a product to sell it to you. Yeah. Najikuguza. Yeah, sell. Okay? He is a marketeer. Please stop making yourself to be a you're not a promoter. And if you're not on the list that I've mentioned, don't call yourself a promoter. I don't want to hear you anywhere close talking about you being a promoter. Muleke kujaguzanyisa like dignity z'abantu. Nakyo abadde manene nalongo kitone si promoter. Yategekawa. Ategekawa. Kati nalongo. Kati ate abo balaba abo bategeka emisomo egyo. Those are not promoters as well. Asiba promoter. Kati kankubuuze. Nalongo yabadde mu ba promoter basi. Nalongo manyi lwaki yabaddeyo. Kati ekyo kyengezako kubagamba. Ndinalabye abantu abagenzaawo bonna. Bambi nalongo yeyisaako ku. Lindako. Kati mmaze okwogera. Josh, nze kale kankikonzeemu. Aba bonna abagenze kyenjagala bategeere. Bw'oba wulira oyagala kubeera nga otegeka ekivulu kyo yita mu ba promoter. Otegeke naye sigwe kweyita kubanga toli osegedde kakati obadde okimanyi muno mu bbaala waliwo abayimbi wano nga tayimba mu bbaala nga bw'otegeke kashoko mu bbaala tajja kuyimba osegedde kubanga alina level eyo omanyi bakitayimba level eyo y'ebbaala abalaba nga yeetekamu wange essaawa zino oba oyagala musuuzi okuyimbira mu bbaala simanyi tayimba mu bbaala olaba yagambako ku bbaala enneemu n'agigamba mba muguza abantu byakunywa ku mulyango bisiyimba sikyayimba ebyo n'ebyo ebintu bisaana ba upcoming by the way nabivaako bisaana ba upcoming abayimbi betwagala naye olaba omuntu avuddeyo yetadde mu bapromota you know nothing toli promoter please no toli you're not and you will never be kituufu kubanga Josh kyoyabidde njagala nnyo abantu balambulire kati ojja n'okusiba bbanga ogiraba mugagga ogenda kwogera naye agamba ogenda kusasula amasannyalaze gusasula amasannyalaze go gogenda okusasula generator ekifo nkikuwa otegedde thank you obeera host naye agamba generator gisasule oyita bapromota mbu simanyi good promoter owebbala yasigala asasula abakozi be yasigala akoze buli kimu kyotaddemu naye omusajja kyakugambye agenda ekya cricket oval nasasula abatukola flyer nasasula ababaala abagenda okuteeka mu kisaawe bagamba buli kimu ng'olaba endongo system yennyini gyateeka okategedde olumu owebbaala agamba nokuba system yange netabulesiddejeewo osegedde byonna byonna nga kikulaga olinga host toli promoter yes so balekerawo mbefula bapromota mwe batali nzirabye abantu abo bagenzawo nga nabo balina boogera nga boogera you talking as who si ba promoter temuli
nze mention is a promoter and what already erinnya lyo ku your list Toli promoter siba marketeer just ba marketeer nabo balozemu ne ba marketeer nabo mbalo oba mumugwawo abalala weekend yenyini yes weekend yenyini Mirembe bedding n'ensambya furniture nze sibimanyi sibitegeera Mirembe beddings n'ensambya bafuukidde ekizibu abo nayogeddeko n'omuntu omu mukwano gwa Mirembe mukwano gwe nnyo yamuyigiriza business mugamba lujjo nkunoonya twayigiriza Mirembe business twamuyigiriza okusobola ebintu bino bw'obiruddemu mwogera ngamba ekigambo kimu takyakwata simu Mirembe takyakwata simu naye waliwo sisita wa Mirembe ali ku dduuka ly'omu ttawuni eri ku modern shoplex namugamba nayogerako naye ngamba obuzifu kyo kiri nti Mirembe takyasula ekyo kigwa naye ensonga ali wa maama ensonga ziri bazzeeyo mu bakadde bazze mu bakadde naye ensonga zino okutandika tugambe zatandika bulungi tezatandika bulungi era byebimu naye ate zazze nnyo zavudde ku bali ababiri ate ziri mu bantu era n'omwana ono yaŋŋambye omuwala omukwano gwe yaŋŋambye pulinsi ekintu kiri eki bintu kubijja mu bo ne babizza ku media yeresa obuzibu bwonna bane ku media media singa ebintu bino bibadde kiringanga dana bwonaabeera n'olutalo olu nenaava naye nga muluyinawo naye nga luli eyo mummwe bwe mutamuteekamu third party musobola okusootinga ebintu naye nze singa abantu be Uganda bakoppa nnyo Uncle Eddie Msuza ne Remy engeri gye baayawukanamu kati mwagenda okumanya nti Eddie yayawukana ne Remy after some good time mu nsi muno Mirembe n'ensambya kyebalina okuyiga nze sikeranga sisobola kera ku makya nenjawukana na muntu nemumanyi kyonna kiyigira ku bali kubanga n'abaali tebaagaliza bebasukolo naye bannaye guno obwana kuva ku seeta mukolo kiwaliyo gwe wali omukolo Diana agambye yatulaga gomesi n'ava yabingamba alagako mikolaga bugalo yatulaga bugalo bawulirize mwana mukyawasa bino ebintu bijja batuukako sibakyawasakolimira abamu bagole betulina ebintu bigenda batuukako naye kyemulina okuyiga mulamu bw'ensi eno nti si buli kintu kirina okufuluma even mu b'enganda wali abantu out there Josh nga bafumbo bampeta naye batya okuswala olwa families ze balimu nti njawukanye ne Josh mama nga alikibulira ati esaawa zino nze ntyo otwala omusajja yenna ewaffe okitegeera ntya nina ensonga zange ngera ntya mbagambe nti ate munaye gwe nabalaga obugalo kati njagalawo naye nga Mirembe bedi ensambya kyemuba mulina okukola temuddamu kuba nti ensonga zino muzite ekirala waliwo afujjirira omusimbi mu lutalo luno simanyi obadde oba ki simanya kati ndabye leero maama Flower lwakuba nze kati njamwogere yali atuwa ekibozibozi awo ne Josh naye nga tetukitegeera waliwo afujjirira omusimbi like ayagala nnyo amwambi yali atuwa ekibozibozi waliwo abagulirira abateekamu ssente yes naye kakati kambuuze bagala kapa eyo yawukane I think so koze omuntu asobola avaayo n'agamba abaana bagenda muwasa simala bagenda muwasa bino sigenda kubyogera ya Mirembe waliwo omuntu ali emabega wa kino ekintu kubanga bw'owulira Mama Flower byayogera bali mu kuba Ivan Ssegujja ate bodda ku sayidi ya Ssegujja agezaako okubikira ng'omusajja ategeera akuziddwa ng'omusajja ategeera tayogera bingi ku mukazi we era bagaba bannange ebyamaka gange mubiri tuli wamu oba kitegeera toyogerayo bibi naye omusajja yenna atategeera singa Ssegujja tategeera nga teyakuzibwa mu bazadde bana basajja betusanga yandibadde atwasamira nze kimanyi lwaki Ivan is calm. He knows where he came from. Yeah. And of course, the girl, Irene, she's more powerful than him. Yes. Yeah, so what do you think he would say? Either he has to, I know Pogiranga akumiririza. Nga wakude ku muzingiritu gwa Uganda wano. Anti dabayo. Wasama.
Prince alina okwogera nga abudiriza akubiriza, okay, because ye ng'omulenzi akyayagala naye omukazi mbu, omukazi ye tabiriimu mbu, wulira omukazi mbu alinawo kati omulenzi ageza omuntu oyo yomukubamuwa miliyoni 10 ng'atandika bizinesi eyo. Mama Gundi ku Flower Sende zayogera mirembe ziyawanga simanyi oli simanyi yali atambuza bitana simanyi akwata mirembe yazijanga wakyagamba yali azitampide mu business nakira tukiriza tugane nava love yaliwo wali obaddeko mu love nkwata kakadde nenka wa Prince. I know. So love yali ebaddewo Love ebeeranga togamba kisoboka sokonvesente gwejjage ogenda kunkyala abali eyo kakadde nenkakuwa nze nakuba nze saba akwogera nnyo. If you really love someone, ate nga mwagala mukulaakulane mukole ekigenda. Omuntu ayagala omuntu. You can do anything. Amuwa. Ate n'ekirala kye mugambyeko okuba nti mirembe yawa Ivan, yeah? Like abeereddewo Ivan okuba nga tamwera basajja bangi ng'omukazi ne waba mubeereddewo atya. Ng'era beefuula akuswaza n'akwanika n'agamba n'aboyawesonyiwa omusajja. You know. So olutalo lwa mirembe ne ow'ebitanda n'ow'amasuuka. Bannange tusaba abantu abamu tuve mu nsonga zino. Abasinga abamu si bafumbo, abali mu kubuulirira, abali mu kwawuka. Bana ekinumanyi okwawukanya kapo bwezityo. Ate nto. Bonna abaana bato, mwonna abali mu nsonga zino muli bakadama mwagenda ku kyemwadi bamulinga maama nze. Babuulire ebisinzo. Lwaki oteeka ennyingi otali mu bufumbo? Odda ku kapo yawukanya, lwaki oyawukanya abantu? Kadama gwali mutima. Omanye ekinnuma Diana. Guy yagezaako okulaba nti abikkirira ensonga zino naye already ye yakola ensobi naye yafulumya ki n'ekirala si yasoose okuba n'ava n'agamba abantu batufumye abantu batukubirira bakubye ku bantu naawe gwentudde naawe mukubye ku bantu naye tosobola kuvaayo buli kimu n'okiraga okuba abantu as in what do you mean? No, we have fights in our relationship. You have never beaten a woman. No, Ivan yafulumya neziri ezitambudde nnyo ezasinga okubeeza za mukyala nalabyemu bannange anti omukyala alina kidoowe yono omukwano ogwo ogulaba nze nagamba abantu neŋŋamba olaba omukwano gwonna kasita guyingiramu third party owokusatu ate bwe kibavaamu nga third party muntu wa mukazi mukwano ate wabeera omusajja lindako Josh omanyi nti waliyo omusajja nga mukazi ng'atabula eno n'atabula eri omusajja tereta ntalo sandikiriza relationship yonna kuba na third party andi kati olaba Dana sometimes nakigambako last time we need only our parents friends Dana osaka owulire anti kati gwe olabika bwotyo naye waliyo omuntu nga bambi kimunyigawo yagala kifulumya at least agambe bannange nga nkola bwati nava omanyi lwaki abatamivu banywa n'atuuka ekiseera ng'olina liyamu anywedde natandika onyumiza liyamu ebizibu bye nsenga gwagudde nedda nkunyumiza afana ebintu ebyekisiru accidents zibaawo nanywa okitegedde kyengamba like Liam namusanga tebemanyi just because ayagala kufuringa up naye omuntu gwe yandyogedde naye obanga Josh ajja byasanguza it's better that person is hard to cool man up ebyo bintu bannange you should say sorry kakkana man up now yekitwamu ekirala Josh kyetwerabidde well and good bazeewa mu family naye bulijjo bw'onadda mu family ng'oli kabejja bebakugamba tojja biwulira kati ani kabejja olaba sho ya mirembe gyakola kabejja etambulira ku gga ennaku zino etambulira ku relationship ye makula kika etambulira ku ayina Gloria avaayo. By the way, Gloria, let me talk about Gloria. Gloria ebintu byayogera mirembe yabyo because avaayo najja n'abyogera n'abagamba bannange business ya mirembe ekyaliwo era teyinaako kakwatire wadde na muntu n'omu era mirembe
yavaayo era asula yekka era simanyi takyali wa musajja yeah, it can happen when my mental health is not stable. Just Ivan yekkirize yeegumye omukazi amute omukazi ali bintu birala nnyo tosobola kubeera nga olina abantu abakwogerera ebyo Josh ne Prince nekibuuzo nja kibabuza kuba muli basajja. I've seen two people failing to move on as men olw'okuba omukyala amukyaye nga kwegamba ayinamu kali kaddinaayo buba buzibu ki okulemesa ogetinga on n'olemera ku muntu anti yo relationship gwe kyoba omanya omukazi omusajja wabanga yayagala nnyo omukyala it is very hard okuacceptinga nti n'omusajja omukazi agenze oshegedde but of course waliyo ffe ngaffe abantu abamu mwabatalina mukwano that you cannot come and tell me what you know I can't eat and but I didn't sleep I didn't eat bro I will just tell you put your fucking ass down move on zenkubulira lidako lidako katono liya kino kintu kiyamba basajja abali awo tukimalirize okikola otya okumuvinga ono mukazi n'omwesonyiwa n'ogamba anti namuta anti yamuta owe ne waliwo abasajja ng'abeeraawo nagamba banange omukazi yankyaye omukazi abamu bakwata namu abamu bakwata namu kati bano abantu ababiri balaba bayagala kuyisa omu akyalimu alina kye yali amusuubiramu kyatannafuna kati nze nabifuna neneteeka kuki nga sikyalina kyemmanyi nga ne bwenkera nenkola nti mba kukiddako okitegedde naye kati wakyaliwo ye nga Ivan atalina okupuluvinga ne banne omuntu yenna obeera n'ekiruubirirwa ate bwotaba nekiruubirirwa oyinza otyokolekyose nakoleeta ekintu nga tolina kiruubirirwa kyakintu nze waba buli muntu nsongayo nga tugimaliriza Josh alina ekigambo kyayogedde mbwakera kumakya nagamba may put down your ass what move on. Josh akyogera nsonyiwa tekiri personal but okyogera because you have many. Naye waliyo omuntu ayina omuntu omu. Yes, of course. Njogera mazima. Omuntu wobeera no. I don't know but then why are you saying things that you don't know? No, let's not assume. Bring facts. Leave alone the emotions. No. I want to make this clear. Listen, I want to make this clear. Okay? I want to make this clear. Yeah, I don't want these things of hearsay. You understand? No, listen. If you say that because you have many, if you say because you have many, and you're not sure. No, it was an example. It's not an example. You see people out there who are seeing this show, they'll be like, hey, what's happening? So let me tell you, leave alone. Let me tell you, leave alone these things of hearsay. So mbadde nkunya about me kale gwe tobiriimu toyina mene oyina one tukijja Uncle Josh alina omukazi omu so nze kati nga naava wembeera n'abasajja abangi gwe nookera ku makyano n'ekyangira kumayidia tekinnuma ngamba okay kati kyobaddoogezaako oyisaawo no anti kati gwe weegaana ate ng'okimanyi ekituufu nze I know so nga tumaliriza ensonga eyo waliwo omwami wane yali atwala abantu ebweru eyababba ku kasente netankwatako omukulu John Chris twawulidde mbu yafumbirwa Gulix naye nga gye buvuddeko emabega eyo Gulix yali muko omugenzi ani Segirinya era tawumanga Gulix omwoyo yayagalako gayo n'omuyimbi Sitipaman Gulix oyo azza ayagala obwana obuto so ennaku zino mbu ensonga ezo Prince yazimanya ennyo mbwali lubuto kimwegaana nze lwani kimwegaana n'ekirala nga nyongereza ku nsonga eyo tolikulisa engeri gyavumamu abakazi engeri gyavumamu abakadde Gulix muwala muto twenkana
twenkana ne Gulix yagamba taagala bakazi no njagala mbalaga nti buli ggwanga nninamu amawulire kati kansooke nsomesa Prince bulijjo Don Chris kyaliiwo naye ng'okusinziira nze ku kalabalabaawo kabalaza gye wabadde otyo nina amawulire Don Chris ng'ayingira ensi ez'Ebulaaya ng'ebizibu bifuuse bingi wano otyo yatuukira Sweden ewa Gulix otyo nyinyonnyola ono kyaliiwe bulira abantu atuuka e Sweden of course buli omu ofuna otuukira ebakuresivinga era bamuresivinga bulungi bw'omukyalo oyo yagulayo ka apartment watuukiza abantu be ne of course si buli muntu nti bw'ogenda okusuza nsookera ku makya Prince nenzijewo ogenda kusuza mu ntebe nga tetulina kiriwo pro okitegeera naye ate abakyala abamu tulina obuzibu nga nejemu ani gwe nga nejemu yenaava amujemu buli omu anyway waliwo abakyala nga bo tebanguwa bw'abeera n'omuntu tebanguwa lowooza ebyo bintu nti oba si ya kisiru omukwano si gwa kisiru nti oba asobola okukeera ku makya Prince ono n'anjagala okitegeera that was the case yamuwawo okusula yamuwa mu ddiro of course baakyamukamu basabastekinga bagenze ku boat cruises ez'enjawulo okitegeera kyeka omukyalo ono since Segirinya yali avudde Mbulambozi feelings ne zirinya of course natandika okuba nti omuntu ono ayagala mujja muddira amuzzeewa amuzze mu nsonga endala ejjukira omuntu yenna ovudde Uganda oli kuddukadduka oli kuki abasajja kino kankiyigirize naava waliwo omusajja akwana n'omuwala ng'ayagala kujja mbuzi katakwagalangako musajja n'agala nina stress ku mulimu naye kankwanemu naava ono ebyo birina bigweyo I think bwe kyali okitegeera nga si bya ddala ne bwe baba baalya oba tebaalya ekyo kiri makkati ga Don Chris ne ani ne Gulix naye ate Gulix yagenze ate n'ayonoona olumbe atya bwe yali nga agambya amaze ogamba Doni ensonga z'omukwano bwe zaatandika sorry okuddako emabega Doni yaddukamu mu ka apartment n'agenda eyo mu kyalo kuba yali ayagala buki butuuze bubuddamu naye ng'alaba omukyala feeling efuuse eki feeling bw'avaayo n'amala akaseera okukkakkana ng'omukulu amuweereza message mukwano I need something to tell you era kasolala ng'ako akamessage ng'omanyi oba alidde ensonga teziba nti naye ate ekisinga okuswaza simanyi myaka gya Gulix naye nkuze mulaba mukulu mukwano Gulix asobola ofuna olubuto ku myaka gy'aliko naava olufuna wenkana ne Gulix obusiizakoleka Doni wuno omufunye Doni omufunye mukama wange okay twogere ne Doni tubali twagala kubuuza ku bya Gulix katono balowooza nti ze lyembagamba lyakirenda anti kati ndi kugamba amazima ngenda kuwa naava butest Gulix bwe yaweereza Doni okitegeera okumanya abakazi abakulu temuswala okwata otya test eya Google n'ogiweereza omusajja nti oli lubuto ku myaka gyo look at this eno test yamuweereza eya Google explaining olubuto ebagefuna okitegedde yeeno buli lwajja ku live abaatamidde ndindako olabyeno ozaawudde zonna ngenda ziweereza naaba zitereyo abantu mukazi gw'omukulu sooka okkakkanemu wansi kati kambuuze Gulix yesiba bwesibi Don Chris yes so why in all people why Don Chris bonna banyaza abesiba ayagala nnyo relevance naye emyaka akkirize naye buli wajja ku live nga yesiba ku buvubuka obuto ate nzeko nzize namwagala ate nze kambagulira Don Chris yasolanga mu ntebe yakuba wano omugenzi embi Gulix wakubanga omugenzi embi towumula omukazi okulya basole yembi omugenzi Segirinya
yagenda mu nsi gy'alimu oyo omukyala kati mukwano gwaffe Evirinda gw'omugenzi naye baali beekwasaganya baali beekwasaganya ne Dagu atuuka eri omukulu yali agenze kunaaba nga Evirinda gutaweereza message ng'ono agiraba bwe yagiraba empya ezaagendawo naye nze gulikiseba tuteekemu ticket Prince ono mukuwe kuba munnange abavubuka bajja kuswaza takyalina ssente nga bwe yabeera nazo yalyanga za segirinya za parliament nga bwe yabeera nazo oba noonya ndaba n'obutuuze alina butuuze Gulix abulina omanye ekigambo kyokinyuma ng'okyogera abulina isaiga abulina kozi abeera Sweden awangaalira naye mukyala Gulix oli mukyala mukulu ffenna wano otuzaala oyinza okuba otuzaala ffenna abazaala ye mukulu so weewummuzeeko social media eno oyinza okuba ng'olinamu kasente kokuba gyo nabadde ku live ye ng'ali mu kugaba ssente nze manyi saagala nnyo omuntu kunjagala nga njala because of money njagala omuntu ajagalya ddala kyokka zeyanteresa alabirira olubuto lwe yalimu alabirira obukadde bwoli mu kugabanya bavubuka ba wano ssente bannange abakazi abakulu abo nabo batamye bayire nga omanyi lwaki akikola aba alina attention byaba tetujjamu attention because abavubuka abagenda okumubuukira kuba kati newunya Superman okyalina amaanyi go oli muvubuka muto oli yamutwala e Bulaaya yamutwala Superman ali Bulaaya naye olaba nagamba nga tumaliriza ensonga za Gulix amajoshi ogenda kana waliwo alinayo munnange Nalongo yani Nalongo Bridal nze mune olaba ono mwana lumu agenda mutuuza mu kigambo ate sigera kumuwuliriza ekyo si gwe sooso okyogera omanye ekyantuuseeko mukadde we yali akubidde kusimula gamba ekintu lwekisobe kyonna mukwano bajja kukusiba naye munnange nja kumuwuliriza nomugamba mami yavaayo n'atandika okukola vidiyo nga yeeto naye bakuyiyase tebatusiba obadda tunakitegeera bawo omugwambo gwo mukyalawo tanyiga bambi tuba tusaaga tuba tukola mukyalawo tanyiga Nalongo Bridals mutya omutyako no bosi wange Nalongo Bridal week eno yenyini this week sisuubira nti last week byasatulete nze week eno omukyalo oyo alina omwami oba yamuwola ssente amukodesha oyinza okuba gumanyi ku nsonga ezo namulabe naye ng'avaayo ayomba bamuddize ssente ze omwami oyo yabadde boyfriend oba yabadde mukwano gwe gyasi yamuwola buwezi obuzaala gwe ba bosi wo nze siri ku bya ekisookera dda lwaki what I know about Nalongo okuvaayo because she is not a woman of scandals tabeera mu bintu ebyo era olaba avuddeyo kizimuzito yeeko oyigaye bamuyita Holas okay bambi Nalongo yamubeererawo from day one yali boda rider akola kati ali Sweden yes abeera ne Don Chris so Nalongo yamuteekamu nnyo ssente ze mpitirivu okay Nalongo olaba yavudde n'ayogera ekyama eky'abaana be abalongo nagamba nti from day one nayawukana ne Ssaalongo w'abaana bange because I couldn't handle his status and all that nenjagala gwe okay you understand abadde boyfriend of course for a long time otyo okay nagamba nenjagala gwe era n'abaana bange they grew up knowing that you're the what the dad okay nenovaayo notandika okujja okubeera nti nate you put me down nga I got you from zero to where you are oshegedde so that's what she said about that guy ali ali mu kwefumba yeeraga akola ki bla 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 but in cutters of Nalongo Pride okay so oyo niga gwe niga gwali eyo gwe bayita Holas put your fucking ass down ove ku mukazi okay
because she moved on and she is doing well. Exactly, yamwesonyiwa. So there is no reason why Overi atino jano taliko kuyaping about the kazi ya moving on. So kiriza nti no, there is nothing between you and her. That was then. Now we are on current. Okay, tuyanza ku nsonga eyo dano inako kikoyongerezaako. Awo wennyini katutumire. Prince tayogeddeko ku nsonga. Nalo mutamwogera kamu. Nalo ngamuleke bwaba mugaga Josh. Nze nkuluseke kusiba. Leka nsooka okwebaza. Branks Otto tato tulabiranga ddala. Nze sigenda kukoma kuyimba. Paka bona mpita mu ofisi yawo. Ongambe nti sebo omumbejja. Wamu ne Josh n'ava ne Prince Liam. Kino olwekino tukikwasaganye bwetuti mweba ambasada. Sikuyinaako buzibu. Omwami oyo yalina kawa atunda emmotoka ezakabi. Yagala emmotoka ensamusamu. Yagala emmotoka enkadde. Oyagala empya nga zino Uncle Yavuga. Oyagala kwegamba kibanja mpola alinawo $5,000,000 ng'ezange. Oyagala kwongezaawo mu kibanja mpola. Branks Otto akimalanga. Akimaliriza. Uncle Josh. Totya nnyo omugaga osigenda moto. I know, by the way, on top of that, to the people, to the jewelry lovers, abantu abagala jewelries, we are opening some new place for you guys. It's gonna be massive. Everything is lit, okay? Kuchato complex. Wow. Yeah. It's a Friday. We are opening a beautiful fancy shop for you guys. Gano masawa. Simanyi zino bling, simanyi earrings, simanyi necklace, simanyi bichi, when you gift or the gifter, you want to give out something to your girlfriend, you want to give out something to your man and all that. Duka tuligula lunako rencha ku Chato. It is level 2, 24. The shop room, the room number is 24A. Chato mutawuni wennyini Chato complex. So mujje mugule jwalo wakabi ate nga ali imported from original mushegedde gwayagala lwapeno yavuddeeyo ene sawa teyavuddeeyo by the way. No, but what I'm trying to tell you that ebintu twabirese bingi nnyo. So we are soon opening it and tomorrow we are unveiling a shop, so you guys come muberenga mu tuwagira. Okay. Jam tuwagire boss wange bamuyita ena mubaga batitu. But of course large upon everybody tubagala nnyo. Awo nyini banja kutumira omukyala gwe bayita Doreen Emirates. Oli Dubai oba oli Uganda olina kyoyagala okuleeta okuva e Dubai kyakulema okuyingiza e Uganda oyabimala Becky boss lady naye abo babiri kaso balina bwoti tobalina oyagala kuleeta ki kyakulema okuyingiza e Uganda tewaliwo kisobola kulema kuyingiza Uganda ne bw'obanga Josh yakulema kuleeta Uganda oba Josh yakulema okuleeta okujja e Uganda omutwale Dubai sabamu ne Doreen babimala. Okay. And of course, kuliko ne Linda. Yes, Linda. Ate Linda ye muba. Linda kuliko ne Linda. Ye yongedde ku team. Doreen, Becky, Linda. Accountant. Linda kunonya kubanga oyo Linda muba. Ensonga zino accountant alina engeri gy'atazitegeera. So, Josh, large upon yourself and of course, Linda, Becky, and Doreen, big up on yourself. Tubagala nnyo. Kokata ne Premier Driving School bansi jamu. Obagambe buli kimu. Mugaga wa omukulu Premier Driving School Ashraf Dadon. Branches ziri 3. Esooka Makindye, eyokubiri Katabi, eyokusatu mu Kitoro. So they're all on Entebbe Road. Abagalo yigemo permit. Abagalo nava namulabye yitago okuddamu okukakasa. Ate permit ntacyavuga. Awashirafo abaira washirafo genda okakasize bwire kugamba ebigambo bino omulanga wa teweteeka kiwedde songerezaako kiwedde. So Premier Driving School Makindye awo ku bitaala kumpi chicken linanye chicken tonight abaikatabi tuli ku bitaala
awo ebyekatabi bwe batonna bitukako boogiraba weeryawo then ekitolo tuli mu town akazimbe nkerabidde erinnya office eyo kweri naye nga banguya ensonga pamiti ogifunira mu budde walema okuyiga road signs biki byonna balinawo omusomo olw'omukaaga weekend nosoma road signs notegeera wano waliwo ekkoona sidduka nnyo eno tuwe siina kuyita wano nyina kuyita wano ebyo byonna biri ku Premier Driving School w'omukulu manager Ashraf yabimala banaye mwerabira omukulu Gilbert mu kifo kino kyennyini kye tutuddemu. Thank you so much Mr. Gilbert. Tuteekamu ssente wano ku Silverbacks. Balina waitress omulungi akusikiriza okunywa. Tulina Monday Pizza Day. Buy one get one. Kifo kirungi nnyo kiri located wano ku Salama Road. Wetubeera ne tushaba steak nga ne tulabika bulungi ne Jose Chameleone waffe mulengera. Yeah man. Otegeera. The only amplified king around town. Anywa akokunywa kali. Ashaba steak ngoyo na. Anywa akokunywa kali nti naye mayinga ngenda kutwala mu Pepsi. I've not seen anybody who gets go slow. Holland. Company jakolera abatanywa walala. Holland. Era ntwala bebaza. Era wana akaseera katugamba kagenda okugula. Bagenda kufunamu. Ze kutwala bebakuotwala. Badde ya kutwala Mombasa. They go to Badde ya kutwala waka. I'm actually impressed. Omaliza njala kuisaawo wakama baffe. Omaliza bukama wange. No, badde just ngamba gundi. Ane. Prince Liam. Ono gundi. Liam. Oyo gayo oyo asali enviri Akrababa. Akrababa asangibwa onna masuba. Akazimba kanyirira. Waggulwawo bagala bakusala akaviri oberenga akakusala buli oberenga oshaba statinga abarokinga dreadlocks abakola biki byonna Akrababa wabo wali awo so munonyako ensonga zibanga zitambula maridadi sana. Prince maliriza. Nange awo wewamu nange wentukidde njabalaga obakakasa tulina omukyala Diana nkulaba kasikini ennaku zino kabulaka weteekamu ssente mpozi wafunye mu Canada naye nga bamagula ajja kwongera okunyiriza kasikini ako kabeera era Asha nava ye omulaba ndoza yashaba steeki ese wa Mama Glo City wali Mama Glo agenda kola ki yambe era kituufu sogera byatanga yangambye ayinza okukyusa okuva wane machine agenda kufuna ekifo ekipya nga ekigazi nga buli kintu kyonna kiri awo egenda kuba ndozanga showroom kuba byonna abyagalawo omuntu bw'otuuka mugambe njaba mulangira ku bizigo by'abaddugavu abakazi abalina embuto ennene hips njagala hips wakaana kangaye kagenze ne kakola ebbeere nava uye bina lye watalina kabina wasangi wali kwesije complex nakinde opposite military barracks akakazimba ako kali awo bwoba ovudde wa Sweet Kids simanyi bagiyita ani awo bakaita SJ complex Mama Glo City ali awo naye era bwe tunaaba tukiseemu tujja kuba tubabulira mumunoonyeko ku TikTok Mama Glo 2 Mama Photo eyaleeta ono omuwala gwebayita I came using foot ajja kuba nga akolako maridadi sana kawe nnyini nyane Rasta ali ku Liberty Tower asala nviiri amumanyi we oyo asala akabiri Rasta baba mumunoonyeko edduka eri L2 banaye nambanzira tugenda kulanga togira nawe nenga isote isote abadde afuluma buga agenda kusuubula bintu China era sawa yonna mugenda kuba naye Asha tuweyo esawa yonna Asha bagamba ebiwoma bitwaoja ate nga nawe omukyala ayagala okwekolako okulabika obulungi noonyako kunavazisi basangibwa wali makindye olina okukyala olina embaga olina okwanjula olina baby shower olina birthday bakukoleko banavazisi balina ka customer care bwagala okuteekako obukowekowe kamukamu babikola ayagala okuteekako wig byonna babikola jangu kunavazisi wali eri emakindye nga ku New York opposite Barracks ojja kubanga obasanga ate nga temwerabira tukolera ku Superback jangu bawagirira naye abyogedde dda
Kyalanga oba tulina ne elite accessories elite car accessories omukyalo oyo pimp your ride Yaman, pimp your ride. You need a steering cover. You need a steering cover. Oyagala butala bwa motoka wansi. Oyagala ebiwempe. Oyagala biki anything concerning about pimping your ride. The number one solution is lead accessories. However, we're soon getting a new location. But as for now, we are still in Deba. But of course, we will let you know where the new location is. Nangamba kamala okudda mu location empya. By the way, gundi yatugambye ku Monday tukolereyo ranks. Okay. Okay, kyawedde omukulu ranks bana tukulabiranga tabanent. Temwebaziza ranks photo mmwe. Ojja kutambulira ku bigere. W'omulanzi. So mugenda kutambulira ku bigere. Najja upon yourself. Awo wenyini tuba tumakola ki? Tuba tubajjako engalo. But of course, you know, nabo sente bagamba nti nno abagali bane mutumire kusenga glad anti bebagagga bapatomwe kuba mujja kuŋŋamba ate ndi wano ate saagaliza nga ate bisi tugenda kufunayo obudde tumanye kusenga tumwagala mu tulina ensonga zaffe senga glad 2020 oli otya mukwano wanyedde kumalira ennaku zino ulya senga onyudde ku mazzi ossa mukaki empewo gifuna bulungi walidde ogezeko emmanju oba wabula gyonna yonna gy'oli beera wakabi nnyo tukwagala nnyo Senga Glad 2020 wali eri ku Katuba stage awo ku Salama Road amwagala w'omusanga so n'olwensonga eyo batwakabase bulungi bagambe leero tujja tugenda mu temutwerabire olwaleero tuli ku Montevi live sawa 5:30 abalabi baffe bano bayomba. By the way, this is the team. When we are at the screens ku TV netwogera life experience, this is what we mean. This is the team. Ate kyo tubagamba embozi tetuba twogeddeko ku TV wali mugifunye bulungi mugende ku subscribe ku YouTube channel yaffe subscribe mali dadi sana life experience Uganda subscribing ingira mu information yonna anyway tubagala nnyo abalabi baffe mwongere okusubscribinga mweraba mubeere bulungi bye bye.